mukubolina omwagala nnyo nalwala ne bagamba okolotya ne bagamba sebo taata omwana ono okudda engulu n'okubaawo jamu esigo yeemu tugimuwe sigimuwa awo abaana bo tobaagala kirabye kati nkubuza ekibuzo bwe muwe esigo yange omwana oyo nina bali abalala 12 12 ensigo njiwadde ono omu nze nfe yagera olabiri wale 12 soko kiro Lubalusewa TV mazima ku mazima aje Samuel Gemanya Lubalusewa TV kuoli nona kubaye tukomyewo tusobole okubanga ate twatanye ensonga ezimu kwezi zitambudde mu ggwanga lya Uganda saako ne wabweru w'eggwanga bingi ebitambudde era bituzo okubanga ate twogerako ndine Sendija Arnold oba Honorable Sendija Arnold speaker dako wali Egombe division Nansana municipality Wakiso district yirwachi aseka takyetaaga producer yaseka okay bije bitambudde mu ggwanga lya Uganda tugera kwa tulikona kompola nenga jukira abatusamu ensimbi ye Brotherhood Investment Limited atenga bano basangibwa wali mu ku kizimbe kya NMS building na Luvule Nansana gendawo engineer Ivan asolo kubanga kubira plan bye byentero bagamba tulanga nti engineer Ivan akuba plan ze nyumba muri mu kuzimba enyumba zitali ku plan kati zizo baba bagenda kuzimenya so embera bwe tubegenda kubanga etambula bulungi nnyo baga nti bakola plumbing bakola ku by'amasanyalaze oyagala kukolera amazigo mu nyumba nga ate tegalinking abantu bakola plumbing mu nnaku 3 engugu zigudde wali so wekwate Ivan engineer Ivan asolo kubanga ate ensonga zikwasaganyiza bulungi nnyo yali approved nnyo buli kimwa kina wanje aizo bama nyine gatali approved by Nansana Nansana mukiririza mbuli kimu kyonna kyobala atuddawo wenyini kubenna ko zino tumalo zimba ne bajala tugamba eno plan ti aita watawunikira ye buli kimwa kikolako so engineer Ivan agandi jangwa kubire plan enungi akayumba kabenga kali ku plan kalabika bulungi mulimu abantu batoro kukubira esimu nagamba n'olyanga agamba njagala ennyumba ng'efaanana bwe nemeti naddaba nabagenda okugula amayumba n'omugalo wakituguze poloti yo n'oli okugikubira mu plan gy'oyagala talina budde nenga engineer Ivan ojja mufuna ku namba nti 0753141044 oba 0779 noti 9114 engineer Ivan gendayo asobola okubanga ate akwasaganyiza bulungi ali asangibwa wali ku kizimbe kya NMS building na Luvule Nansana asobola okubanga ate ensonga tuzitambuza bulungi Arnold buuza kuba tulaba tutandikire wenyini awo abatulaba mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire nti muli bulungi erinnya n'eddoboozi Arnold Sendija kansala wamwe nga bulijjo nze nkomyewo okuddamu okubabuuzaako n'okuwuliziganya nammwe era mbajjukiza nti endagamuntu ab'Egombe ziri ku division bazirese mugende mujjeyo ate wiiki ejja tuli ku mabanda katali kamulemu wange bazirese oba owulira nga tolina kasigiri olindako bw'oba owujjagala genda Egombe for sure I want to appreciate Nira nagende naluvule juzo okujjayo ndaga muntu yange ekyamazima nali ngenze nzomanyize sawa kulwa mu kifo natuukawo nga manyi ngenze ne muganda wange Katabira ne mugomba ekyo twatukola nti tugende n'emitwalo ng'ebiri basobole tuyisawo mangu ffe tugifune mangu tukole ki tuveeyo tugenda otuukawo I was disappointed nasanga Nira etaddewo obuzindalo obwogera omuntu yenna akujjako sente fere tumumanyi oyo omufere wano ndaga mutuzifulira bwerere ningamba yes eno kino institution ya mulembe kati wane kintu kikuziza ekyasinga okunzanyisa nti mu ddakiika ntono nnyo twali tumaze okubanga ate tuvaawo nga ndaga muntu yaffe tugifunye kati n'obeebaza mu tebalyanguze tebagire mu kuwandiika tewaliwo nguze bayinza obba balina bye bazifunira ne balabisibwamu kale ate for now at least tukya appreciatinga kyengenda obeebazaako si byanguzi simanyi mbe bajjako gwe oyinza obba wali mukina mukisa kyembebazaako nti kati bazireese ewaffe naye kuno okutusumbwa nze nve wano simanga ngende Masooli nve wano ngende Naluvule nkimayo kije neewandiisiza naye kati ziba zituuse Egombe ku division mugende wiiki ejja baŋŋambye nga nkolasaganya ne chairman wange w'okumabanda bajja ku mabanda gwe kyolina omanya nti nze ne chairman wange w'okumabanda tuli tuti era tukola coordination wiiki ejja
bali katale kamule muwanga ku mabanda ate akatale akasigaddewo ne kali approved mu Nansana municipality mu Gombe division mule muwanga nako ku mabanda yo ku mabanda baje bali mukumenya ate ku mabanda kafunze nnyo abantu tubasaba mwena bali ku kubo okwewala okutataganyizibwa mukiriye mu katale kamule muwanga ebifo bikyaliyo bino bibagamba musima akatale bakatuma zifolaba mujje katale kamule muwanga okay muyingira katale Anon wanjise tugenda kutandikira kino simanyi bwe ngenda kiita ngenda kuyita muzimu ngenda kiita kisirani emmotoka eyabadde ereetookero omukulu eyatta abaana yasanjaga abaana baffe ate yalemeredde omugoba negaana okusiba nedduka emisinde emizibu yadde etomedde ba police officers aba ne babuukayo nga bali abakugu twe tuyawo ng'eyingirira wamawulire wa Pierre on TV basoose kubuuka ba police bo ng'owamawulire talaba nti bano baddukayo abamawulire nti babadde bali gathered wamu nga bakwata polisi yo ne bwebanga basoose ba police bo ne babuukayo nesanga bali babaddeko kimasumbuwa kisoboka omukulu bavuyo azalako batomedde na mutomere mpozi nga tewabaddewo bali mu maaso abali mu maaso babuukirawo n'enduulu ekuba nti emmotoka eganye naye banga mbasoose bali oyo ayika yabadde wakofiira awo kiki ekiri ku okero okero ayinza obba alinako emmandwa ze naye era okero tetugenda mugula nnyo bagezezaako mutuguza ekiboozibozi ekyo bali mu kumenya nnyumba z'abantu tuve mu byebitegerekeka abantu bayise ebiteekateeka ebitategeeka tuli ku okero okero bamuteekeka labba afe kuba yatta abaana okero bamuwadde obudde okero teyisabanga kkooti etuula mu gundi mu wiiki emu netuula emirundi 4 okero bamuwa obudde nanti bagala tuguza tubeerawo bamutuguze tubeere ku kiboozi kyokero beyatta tebagenda kudda okero bamusabye ekibonerezo kye kyakufa atuviire tudde ku birala bannange gwa ebintu saba amanyi n'okuwummuzaamu ku kkooti okero naga seewulira bulungi bawummulemuuko mu mateeka kikkirizibwa naye mu mateeka kikkirizibwa kubamu fe abaffe ba Edi Muto yajja mulema n'abasaba ndi bannange ndi mulwadde baagaana ozi akanamba okafunye akakyo okusikyetaaga bunamba kati abantu bebeetaaga obunamba alo tewangamba oli musajja agumidde abantu kati bebanoonya obunamba bwange nze sikunoonya okay tubaddeko okero okero bamusalire tumwesonyiwe tulina ebintu byetulina okutunuulira gye okero nanywa ne kutuzi yagira mujozi gwa maani ekintu kyannumye anodi muntu kubeeranga ekyamazima abazadde bali mu kubasoya ebibuuzo naye nga wafiirwa omwana we naye nga kkooti eri wali ekucunya walaba biki ani okera agenda funiketa sibiddwa ng'eweddemu n'abalamuzi okera agenda tuuka asaba abantu obujulizi nga tebabulaba bamute kyovulaba okero yali asaana mu kkooti y'abantu bamukuba miggo gye tebana kyebagenda kufuna waawo kyovulaba nze ogubozibozi gwokero nali gwantamye nga njala twogere ku gubozibozi abantu ebigenda mu maaso gavumenti etutabukidde okay awo tuvuddewo naye nga tonjo ngambye nenyamba kanviwaawo tetulawudde President Museveni bwe yabadde ekyankwanzi naye wano bwe yazze oluvannyuma nga ababaka abajjeyo eri abagenda okuyiga obukulembeze obulungi n'agendako wano eŋŋoma nayo n'abalambuzayo yafudde abawadde milioni 10 buli omu era nga bagenda soka baweeko milioni 2 babanje ekinaana n'agamba nti mweyozeeko wiiki ero gye tumaze wali eri nga musoma obukulembeze obulungi obutagabi twagenze balabalamufu ababala ekitono nga tugamba tuli mu biliyoni nga 3 kulembeze kati abantu badde bakuba empawa ni banembeera gye tulimu twetaaga kino lwaki sente ne president ajja ati Misa Kabanda n'agamba nedda bannange sente ezo za mukulu pocket money we izo sente mbw azijja mu nte alina ente ze sente si za gavumenti ezo akola mulimu ki hajja ati bwe yatugambye ngamba president Museveni mulimu gweki the president ogumusasuza yatugamba afuna akadde kamu n'ekitundu ye salary we siyo yatugamba kusobola ovaako biliyoni ezo
ajatamisa kabanda cho alinga bagamba ffe balimba tuli bazolo yagambye akasente ka pocket money ka kyokka batugamba okulonda obukiiko bwero si tewali sente yiba nebwaddi andi batugamba tewali sente Minister of Finance tenavaayo sente ntono President Museveni zayagabidde abo yazijjeewo gwokimanyi nti mu Uganda nga tebatusiriwaliza ddala ntulaba abasomesa ne basaba okubongeza omusaane wa financial year ziyitawo nnya tebannaba wano tebagenzera mu budget yonna zibaawo naye nga abagenzi babadde bateesa tibayambye ekyeggwanga kale ku bye baakoze bali mu kuyiga obukugu obwaki obukugu bw'abantu obukugu bw'okumenya abantu nga beebase obukugu bw'okuvuma abantu obukugu bw'okubba akalulu obukugu bw'okubba akalulu nammere yabba akalulu nawedde wali gwe bawaane ekyankwazi President Museveni yamwogeddeko n'amusa ku bantu 11 abasinga mukazi we bambi arwanye ekyo gamba arwanye okubba yawangula nammere tawangulangako kalulu era taliyagalwa neba namusiba ku bantu tagenda kwagala kati bye Museveni byadda sasulira abantu President ng'alina ssente banna naffe atuweeko ffe tuli bana Uganda nze kisinga okunnuma ensi eno baba bagitunda nga mutuufu bagigaba mu ssente naffe batuwe ku mugabo gwaffe tulina ku mugabo ku nsi eno tewazaalibwa muno naffe atuweeko buli Munnayuganda afuneko naye ensi eno babaako bye bawa balinga bagamba nti ensi eno waliwo Bannayuganda n'abatali okimanyi mu nsi eno waliwo Bannayuganda ddala n'abatali Bannayuganda ddala tugende maaso simanyi kikutotta birowoozo kikusanyusa producer bebuzibu batubijjewo producer bebuzibu producer yakabaamuwa ku ssente za Uganda baakuwaako ansobedde kati beba nti batuwanga ku ssente en Uganda siyakimusisa sinnamanya nnaku sebo President Museveni bw'obanga Uganda ogamba nti ogenda obawa ku ssente ng'obasasula naffe tuwe kuba naffe tuli bana Uganda batuweeko naffe tumanyi nti tweyagalirako mu Uganda eyaffe naye nze okimanyi mu Uganda sina kye nali nfunyeeyo olina kyoli ofunyeko mu Uganda nakikuweebwa bwa olw'okuba nti oli muna Uganda nze kye nali nfunyeeyo kusoma nasomera mu UPE kyekyo kyokka sasaswa registration kyekyo kyokka kye nali nfunye naye abantu babasasula babawa buli lunaku tebalina kye bakoze abasomesa bakyasula mu buyungu obubi erwadda toyi emalawo emyaka 10 tebagyosizza nogera nowa million 10 mbona abaagwa bababwadde bawadde abaagwa n'ababaddeyo nga bayitamu nalabye gundi onaani minisita ono bambi nga agonzemu mulwaddemuko Franka ate ye atali muti wakufa nze seewuunya bw'aba tunula bwati ajja kufa naffe tugatuka batugambe iyo omusajja oyo yali w'amaanyi ama mwami Franka gyali gye tujja abakaseera manager Roger yayozeza ku Munye oluvannyuma lw'okumubuuza lwo interview gye badde akola ne bamubuuza ku bya Spice Diana yakabira nga temumanyi mwana oyo gye namujja naye bamanager abo bambi balabye bajjayo omuntu n'amaana akuddukako naye mu nature y'obuntu mwekiri ekyo ne manager Roger waliwo abamukaaba ziza bafana tamukaaba posi wamma batuuka n'okwerangira obulogo ziza bafana yali waddala we yakubira zipomini manager we anatuuka ekiseera nga asasula balemena kuba nnyimba ze ye tamukaaba yakyoni abalala okupromotinga omulala kale naye kaakaabire kaawo okalya ddadda buli omu baako n'akaseera kako okukaaba bw'oba okabya banno naye waliwo ogenda okukaabira kati manager Roger nze simusaasira kuba naye alina be yakaabya kuba teriyo ku nsi kintu kizibu nga kitonde kizaalibwa mukazi
imani y'omwana Adamu erinnya nekka okujjako eya nabbi zezibeera stable naye ekintu kyonna ekizaalibwa omukazi ebyo bisuubire bw'abanga spice yakulekawo naye walekawo zizabafana buli kimu afunyemu okusasulira kwakyo wabula kimuwe ekyokuyiga nti ku nsi eno nti buli omuntu teba nkomerero era siggwa oba osembayo omusajja oyo bamwagaza n'akakazi bamugamba akaagala akayembiki takayinza noba teyakalyako wadde nga yabeerangaawo kasuusuuta nze omusinga amalire nali sikiriza viiramu awo tokkiriza tibwabaganya onokwata mukwate ng'okagoba bwe kaali akasiiwufu kagende kafuna omulala sibazeeko omusiiwufu tewajjukira nga wakajja gwe tulaba onsaanula we yayimbira onsaanula bwafaanana kati bw'oba owulira nkaganye ng'okatanga waliwo abalala abakyetaaga bagulolya bugi gye bali ng'ofuna gulolya bugi ekyoza manager Roger teyeekubagiza akyuse bukyuse agende wagulolya bugi obukodde bw'okupromotinga abantu abamanyi bamuggyeko omutwe gwe obu ng'akyabwire ne ssente si mwavu afuna eggulu lya bugi we alina n'ekitone atulage ebbina nga bw'ayimba ajja kudda okay Crystal Panda yabuuziddwa nti oba asobola okuddingana ne Bruno K yagambye at least bamukubamu essasi tebaddaye kyekyabaawula looza kyampanya bebisi ekivulu bye baakolanga bali manyi buli omu yalina ekikye kyampanya yaliwo oli Crystal Panda ono wakibozibozi andi ekibozibozi oli akikola nga bamaze kwawukana naye apromotinga ekibozibozi ategeka esho lwaki oba onyigira omulala oba omwogerera ntakuwadde nze ajje bw'ojja n'ontwala ku mulimu nfuba koppa ngeri gy'okola sikulinda kumpa kuba oyinza okwagala okumpa ng'olaba nga nze agenda okuyitako wabula nze nkujjako magezi kati Bruno K apromotinga ekibozibozi naye akolenga show aleme kulowooleza ku banne ate ne Crystal Panda tanyiga abasajja tetuwalana omusajja omuntu oyiga muyige ajje nkuyiga nemmanya nti nkoma wano seeyongerayo naye sikuwalana omusajja bw'awalana aba agenda loga bw'ava mu kuloga tte n'okutta kati awo Crystal Panda omusajja talina kuwalana babeere nga boogera ne nga balina bye batagatta ono muwala yamala n'awangula obwagirudi president Kadondi tewaliwo institution gye basobola kuwangulayo NUP nga tebabbye so Kadondi yawangudde mu byokusaala weewuunya n'okwewuunya ekyo it's obvious case teri asobola wangula Makerere nga si wa NUP okuggyako ng'oli abbi teri kati Anna tumukunde yali alina jajja kujja kalulu bino si bye ba Miss Uganda babba bubbika batunulira omuwala omulungi alina ssente mmeka ne batatunulira bisigadde bino si abaana beetegerera n'asembayo okuba wansi ku university ajja n'alonda akalulu ke era kyova olaba Kadondi yawangudde akalulu kubanga ekintu akikola bamulemesa buli kimu we yaleeta ba influencer be bakingisa abaabalemesa oli Ana yaleeta bonna ne bajja bayimbe bakenzo bagenda ne bayimba bawagira omuntu waabwe naye twabakubya akalulu Katonda mulungi aye tukyabakubira ddala obululu bwa institution zonna ezawaggulu mukwano gwo full figure yavayo n'agamba nti omuntu gw'atayagala oba tadda ku ministry yonna ne batamuwa owekitiibwa prime minister Nabbanja naagawe Nabbanja omulaba tajjukira yamuyambako ng'afuuka RDC n'amubeererawo naye tamulabye wadde omuwayo wadde nusu 10 nga prime minister naye asuubira musasula tasasulwa si presidential advisor full figure nze mwagala nnyo waliwo wayogera ku birina mu magezi newe yeefuulira ddala ntabiraba naye ku kya Nabbanja bonna bagwa mu kategole y'emu era beetwale era balina kwogera nsonga zaabwe zitalina makulu abantu e Uganda okimanyi bonomesi oli anyigira munne butamuwa ku ssente eziringa ze yamuwola nze ate bw'otamba ku ssente nga nkusabye sobola kunyigira zange okitegeera kati obusungu obujjawo nti oli teyakuwadde olinga gwe wazimuteresa Uganda bwetuuse nti omuntu anyigira ddala omuntu kimanyi asobola okuba essimu nagamba mpayo omutwalo nga asiina n'anyiga
kituufu alinga gamba nti yaziteresa ziyina ate naffe nga tetuyina nze mulimu n'abaŋŋamba kanzala baatugaba ku kkubo naffe tetulina kyakola ne beera byandizo sinadde bibiri mbeera ku puulu baagigobye ku kkubo baagigobye puulu kati basobola kukkirizaawo bagoba bagagganga bamukyala kisitu nze kati wa puulu osigalewo nawe bagobye onalibo tebakuwadde ekitiibwa bano bagoba tebasinika mannyo naze ebintu byali binemeseza nti zana okugenda okwesimbawo kuba mumanyi nti nze olw'ekitiibwa baba bampaamuka respect yako byanjawulo waliwo amateeka lino etteeka lya trade order lyayita dda tolina kyatukolera era nze bwedda buli aŋŋamba mugamba nange navudde ku kkubo banziza eri katale ka mulemu wanga wansi oba bajjawa tebazze gy'olina okuba byogeze nawe tuddewa lwakuba bannayuganda balina oyigayo ekintu kimu awantu wonna be babagoba nga waliwo konna akafa akali gazetedi mugende ekaawo kuba mulimu be bagobye nga tebalina nga babagambye egenda kati ekisasa kajjudde dda kati wakyaliwo space lumala yatuwongedde ettaka eri wonna mugende mugira mubeera awo nga bwe tuteesa okitegeera abantu b'eggombe be bakyasinza obba n'omukisa mu eno process nti ffe batukutte mpolampola ebyaddala naye baatugobye era gye bwe nkukubye gampaayo 5 tongoba kituufu ate nange bw'otampe sijja kintu ongambye bukyali kana nako zinoonye nga bukyali naye ne bw'otampe sijja kunyiiga kuba sinze nzikolera kali ne fuulufiga taddamu nyiiga okay tugendagendako wali eri ku nsala ya kooti okuba nti Agnes Nandutu bamusindika mu kkomera naye ng'ekyo abantu bakubaganya empa babuuza ku kyamabaati oye Kasiti yaliko owekitiibwa Kadaga yaliko owekitiibwa Sipiika Anita Amongo yaliko Amos Lugoloobi yaliko Kitutu yaliko Prime Minister nyini Nabbanja yaliko owekitiibwa Kasaiza ne yaliko lwaki ono omwana yali munnamawulire waffe gwe bakisuulamu wabaawo saddaaka z'abalala yakoze nga saddaaka ekirala Nandutu kati President Museveni takyalina kyamwetaaza ekirala bano ekikya balemesezza obbakwata bakyali mu ofiisi ennene mulimu gwe bagenda okuzza ebbali nga Anita Amongo owulire emisango gye bamusaako Nabbanja ofiisi ze balimu zikyabakugira naye olutayimuwege otuuka nga tebakyalina ofiisi n'emu nabo bajja ate ono omwana olowooza ye alina byamanyi nti ono mukwano gwa taata naye alina emikwano egigye kyovula nagamba naye mba balongo temulowooza kyekimu kituufu kati ono omwana alina bagenda okkiryalingira ddala abo Anita Amongo abo bagenda basiba bagenda kuwulira obulumi bwe batuusiza ku bannayuganda nga babba bagenda busasulira era nze njagala babeere kati oyo Nandutu njagala abeere ekizampa eri abasigadde abasigadde nabo bakimanye nti essaawa yonna bagenda tuuka bafune ku buzibu nga Nandutu bwe yafunye tebeeyibaala era mulimu asobola gawe talina mikisa teyabadde namaanyi Nandutu yali minisita mulamba w'Ekalamojja naye Nandutu bamuzaalawo simanyi watuufu naye kyasinga okunuma ate ow'Ekalamojja okuba nga yabba abakalamojja w'Ekalamojja eddalada ngamba si yali gundi state minister w'Ekalamojja kyali badde kinyuma nnyo minisita w'Ekalamojja ng'era azaalibwa Kalamojja tasobola kuba nga weeyo kati olaba akamanyiiro ako kati ajja osobola otuleetera mmeeya ajje Matugga nga wamugje Busoga amanyi ebiruma abantu b'e Matugga kati odye Nandutu si w'Ekalamojja ate omuwa w'Ekalamojja abeere minisita yalyoka n'ababba kuba yali tamanyi bibiru bibaluma kati olulala pulezidenti bw'aba alonda baminisita adi baminisita bajje mu region eyo gyennyini abantu gye bava nga bwe njagala alondeyo omusomesa abeere minisita wa education alonde omusawo nga profesa abeere minisita wa health nga bw'alonda ow'amagye abeere CDF tasobola President Museveni alonda musomesa abeere CDF minisita education alina bba musomesa yabamanyi ebiruma abasomesa nolwekyo omukyala Nandutu tukusaasiddeko naye banno bajja bangi bagenda kukusangayo mwegumye buli omu waali agumye munne
Musogeze nyini President Museveni yagambye naddamu owulira enguzi eri mu parliament ebanamanya akanamuvaamu ng'ate agisoosa yasooka oleeta enguzi mu parliament kali milioni 10 zabadde ababaka zaaki eyo yenguzi esooka enguzi eyokubiri bwe baali basayininga etteeka ly'emmwanyi baagaba milioni meka si 10 liite bwe baali basayininga ku tteeka ery'okuwesa abantu mu kooti z'amagye baagaba ssente ye yenguzi esooka enguzi esooka President Museveni yennyini asooka agijjewo ye buli kikolebwa buli tteeka erigenda oyita wabaawo ssente ze bagabira ababaka ye yenguzi esooka mu parliament nga tennavaawo teri kisobola kyuka era byatulimba President tuyanza nnyo otugumyagumya n'otulimbalimba naffe tujja wuliriza ebirimbo naye enguzi tesobola kuvaawo nga nesoose kutandikira ku ggwe Okay, tulina stage bali tukola ennaku zino omukyala yave mulagongo omwana afudde n'amussa mu nsawo na omulambo yadde aguleeta ku kika ku kijja bamuziike ne bagubbira mu ki ne bagubbira mu takisi omulambo guli mu bbanga yagamba bani yagubbya yadde avaamu agula airtime awo nyini wamwe ku mabanda ku Nesta yavaamu agule ku airtime alokudanga taxi esimbudde kati taxi tebamanya kibatutte ate teyabagamba kati nabo batuuka eri beekangamwe kazi bagusuula kuba baali tebajjukira ni gwe balesse ekyo tokinenyeza muntu nga toyogedde yogera n'abantu nabo mutulimba nnyo mutuvuze bye tutategeera kati bwe ntuuka eri nange okweka kansuula busuuzi kituufu yogera kiki kyotwala ate era bw'oba ofuluma yogera n'eddereeva nti nina byengula nkola ki nkomawo yafuluma waliwo amulala avaamu ye n'agenda agula airtime bano tebamanya ne bakola ki tebagutwala intentionally era atuleke agume asabe busabi Katonda omwana we gyali abeere bulungi tiri agenda kumudveako ate guli mulamba ate omwana abeere bulungi gwafudde naye akitegedde mulambo waki abadde agwogerako mulambo yayogeddeko gwaki ab'ekika bagambe mulambo takisi egututte nga kitegedde ate ab'ekika bagamba tekisoboka alimba ayinza okubeera nga yagugabira musajja mulala bw'aba yagabira musajja mulala bagume babadde bugenda kudda bwe baguziike wammwe gudda abantu nabo batusumbuwa busumbwe nze aje sola kayanira mulambo nze ne weefiisa ng'oli muganda wa ne bansaba miliyoni eziwera 10 nga siinaawo bakuziika mulimbo sisobola tunda kye nnina nzijeyo omulambo gugenda kudda nze era nze ekyo kyo kyogenda oba muganda wange kabe maama kabe taata kabe mwana wange naafa ne bansaba ssente zetasobola kwakisa esinga funa muleka nimbaga banne mundaga babe mumuziise ab'ekika nabo bennyini omulambo bagwesonye bagwagazaaki bagamba omusaayi gwabwe lwaki gugenda gutyo muddemu muzaale omulala temufune misaayi mirala bakomye kwogwa omusaayi yo bwe baguziika bagenda kweyongerako bugagga nze wamma bwe nfiiranga oba bweru ab'ekika temutulunda bintu byange kunonda mulambo gwange siina baana mutunde n'akayumba ku muntu kayina mbu mukima mulambo kati olwo abaana omulambo gwabuuze bagobbira mu takisi mukakkane temusumbuwa abantu ama naawe omukyala nannyini mwana eyabula kakkana asaba Katonda ozaale mulala oyo yagenze babayambye ne expense yo ziika yate yagenze abali sonze mabugo sima kufumba buugi temufumbye omulambo bagubbye mugume senga nkabira omulambo tulina mukisa musajja omulambo nze ndaba n'abasajja musima omusajja mukazi yansiba omwana bakanira omulambo ne makanira mulamu nga nkanira mulambo era gito kikola nga sima mbo omukazi omwana wange yafudde ani waliwo omusajja omulala yesibye ku mwana mbogende okane mugaye ziika musajja gwogenda n'omwana wo ziika aba akuyamba kyo yafudde ekintu kyonna bwe kifa kiba tekirina makulu n'omuntu gwe mwagala ennyo oba yabamanya nti omuntu wafa olina makulu tulaba nti oyagala nnyo omukyala wo oba omwana wo n'afa n'okaaba nnyo ne tugamba kale kati omukulekeremu wiiki 2 ogaa nedda mumutuziike lwaki oba otugo ng'ate omwagala nnyo olaze amaziga mangi okaaba abatulimba ne bakaaba mbusimaye mbwafa nnyo kajanja obulumi bubaawo nti omuntu akulesseewo gw'oyagala nti ekikusuuza kweyo level
egwa n'ozirika ngabo musebe abantu baluma omuntu nagano gabanzike naye ati sibanzike naye mumugambe omugamba ngakirira mugamba ngakirira yesiriwaza bakuzike naye nze yasobola kaba n'enzirika ku nsi kuno kyewagala maama wange n'abaana bange tekuli kasobola kunzirisa njagala badde lidako bale bagamba akabye n'azirika babalimba malala na musiru kati kankuwe ekizampa aje kati ndi wano nina abaana bangi omusajja tabalirwa nzaala kati omwana omu nga alwala nga bagamba omwana oyo okudda engulu aleme kufa muweeka ensigo yo muŋanjimuwa lindako goso njimuwa lindako omwana wo omukuba olina omwagala nnyo n'alwala ne bagamba okolotya ne bagamba sebo taata omwana ono okudda engulu n'okubaawo jjamu ensigo yeemu tugimuwe sigimuwa awo abaana bo tobaagala kirabye kati nkubuza ekibuzo bwe muwe ensigo yange omwana oyo nina bali abalala 12 12 ensigo njiwadde ono omu nze nfe yagala olabire wali 12 soko kirowooza yagala olabire 12 ye bw'okiwa ne kifuuka kikasolo ggulu nga gwate ofudde obulamu bw'obusajjizaawo ose future y'abalala 12 kulino likasolo ggulu fuli owadde ensigo obadde ki kagende kati kankubulira ekintu kimu katonda yaba asazeewo nti oyo si wakusukka myaka 4 kafiire awo katonda yansalawo ntajja ssukka waawo ne bw'ogimu alina tulina n'abazadde n'emmere n'emulema omwana we mulwadde janjabako sate gwe kusikwetta oli wonyooli gumanyi lwaki katonda yawadde oli obulwadde n'aleka gwe omuzadde alina ensonga olina abalala b'olina okufaako ono w'emyaka ena tasobola kufuna fiizi w'abali nze ate nfe nteke dino nyamayire tetagenda fuuka linaafuuka kyenkya obadde ki ebyo tobikolanga aje tosiriwalanga bwe omuntu wafudde ate okaabe naawe oziriko ofe mufe babiri gwe katonda omuyita musiro okubanga gyoli gwakulema fayini obulumi bubaawo nga bwe weekoona n'owulira obujiji kyogaawo bazirika bategeera malala baba malala ozirike omuntu afudde ffenna tugenda fa naye ate gwe gwalesewo waliwo ensonga lwaki osigadde ku lw'abalala ye amugjewo ng'alaba omugaso gwe wano gukendedde kamutwale wa muggulu guli muggulu kati oyinza tugenga ye minisita muggulu kati bw'atoleno oli mumuzirikako naawe ofe mutugende babiri ogenda babiri naani nze wamma sigenda naawe olwange lujja era nze abaana bange lwemba ngenze saagala akaaba saagala azirika mulinde nze mba nkoze ogwange nammwe mukyalina ekkatala lyammwe kola ogwammwe era nze maama namugamba nsaba nnyo oweze ensambu bw'otuuka mu nsambu awo sikaaba oba olidde mu butuufu ffe tufa tuli mwana nze bwe ntuuka mu nsambu nja kukola jjubiri bwotyo bujja kikola oba owangaddeko aje abantu baleme kwesiriwaza nkoli mulema mukwata bamusitudde agenda batuggyeko amalala olwalulo lujja guma oba olina kulinda kikyo linda kikyo ate weesiriwazanga oli eyo omuzadde musimanyi otunda epolotiyo omwana baggaye tagenda kuwangala myezi 6 oba mwaka nogenda otunda polotiyo n'ennyumba bw'ate omujjanjabe oli musiru abasawo medical report ekwezagenda waza mwaka buliise ku mpuuta nkoko nga bwagenda twaluna ssente z'abalala abaana baligenze ku maserino ku saniseti nga batwala ku St. Jude olwokuba ojjanjaba oli mubadde ki ekiva waliwo omuntu lipooti gye baleeta nti mulwadde n'omanya nti nkitadde kati omwana ng'afunye kansa kati ng'otandika gatunda bintu byo bagale nti omwana alina kansa lwasula lwobala nga ntunda bintu byange nsimangende mu byuma bya kansa institute biki katubeere waka mugulire ku nkoko bulinaku kayo yakendeeta akali agambe bw'aba atuuse aga tata yandiisa naye si kusiri wala kujjawo bintu byali yambye balala kulona tagenda kudda okujjawo ng'olina kamu oba nakamu kateekemu naye ffe abatabalirwa nzaalo sibijjaawo
Okay, olakuleggulo poliisi yasobodde okubanga efuna emmundu yabadde gye basanze mu bbaasi ngeri bwetu ku mutto ne magazini ya kigendererwa kye bbaasi yadde egenda mbalala kigendererwa kye kyabadde ku muntu izo bo omusirikale yafulumye n'agyerabira emmundu zibako namba ne gwe baagiwa woba ogijjayo osayininga leo poliisi ebe tetusumbuwa igende enoonye gwe baagiwa ibeera tutwalira budde nakutukyasika attention yaffe tuve ku biina amakulu tudde ku byekisiru emmundu eba neyalisayininga ng'ogifulumye n'ennamba eyo bagende bamanye gisowa gye yava neyagijjayo bamubuuze yalese yaki yabadde atamidde oba bamukubye ne bamutta erime tusumbuwa nnyo nze nimu ebintu nga tebirina nalaga ku mawulire kyobulaba ensi ezakulakulana zisengejjamu amawulire agalagibwa ebyo tebisaana kulagibwa kuba baba exposing obulagajjavu bwa poliisi muteekano weta insecurity mu ggwanga ebyo tebiba byogera bagume babeere n'abalalu baabwe oba poliisi bawa mulalu bagume oba poliisi mukyokuwa abantu bategereka emirimba wa mwana wani ani yakuyingiza wayiseewa baleeteramu n'abalalu betonye ennaku zino ndowooza abalimi mukoledde lasima olima tulimawa tetukyalina ttaka tulima omuntu oba nanaku asatu ate olime netooyo onoonyawo ogissa olime ne bwe guno omulembe ogumanyi ensi enzibi be baleeta poloti zaanaku asatu balese Bujomayi sima ya Sozo sima ya baani property master ziri mu Uganda wa ez'amataka be baleeta obupoloti poti bwe basala kati etteeka lya sente obupoloti babwaga kati yakagula kati tulimirewa olabako ka 25 kwa 5 kali milioni 10 kala tolo tunagula eriwa tugula eriwa nana oke nyine katulemi tetulina dakatasa kettaka e Kampala era nza ngamba okulima nseka ne mu kyawo gye twaddanga mu bajjajja ffe bonna batunzeeyo abamataka abajja ne babagoba ku bibanja Uganda mwe tuli kati muganda naffe tulina etulimira tukolera ku kkubo baatugobye tugenda kufa ye pulu yo na obanga pulu ikola sente mbona ko sokola emitwalo 9 ewa wakito jigula goyina mmeka emitwalo 9 ogimanyi wano mu Uganda ng'okola emitwalo 2 buli lunaku oba mubayina bwebanga pulu ekola 9 mwenda muzigule yange njitunda gikime okole 9 otandise kutudulira otudulira budulizi. Okay, Asani twagenda ku story y'abayimbi Sebata nga bakaba amaziga. Asani Nduga yavuddeyo n'agamba ekyamazima byonna tubisse wali naye Sebata alina omutima omubi ate mulogo. Tegera bulungi aleke kwekwasa abe ayagalize banne asobole okubanga atamba twali tulaba n'ekikofira n'ava n'agamba nti banne baatuwa ssente naye lwaki abayimbi bazze mu mbeera y'okubawa obuwi ssente nga buli baakolanga bukozi babajjako right yaabwe ey'okwekolera ebivulu bya bbeeyi emisolo mingi ofuna amabaluwa mangi kati kugamba babajjako right yaabwe mu kubajjako right yaabwe omukulu n'abasikanga paka gulu nita n'abandi badde tugenda mu bidongo naffe obwavu bungi tetwagenda kusasula asobola kujja batunyiiza tuli mu kunyigirizibwa nga muzze kuwoli atunyigiriza ffe tujje tukole ki tetukyasobola kujja mu bivulu byabwe kale waba Sebata alina omutima omubi yakolanga mutima mubi nga yeerwaniriranga omuntu naye oba ku muntu ayeefuula nti akulwanirira ate ng'akusaanyaawo ye Kenzo yeefuula nti alwanirira abayimbi naye ate asaanyaawo basaanyi abayimbi bangi abali ewa Kenzo awo tasobola busobozi kwogera nziza abafana wamuwulidde engeri gye yakyogeddeko nga Gravity abeera ne Kenzo naye kyamuluma dda nanga Gravity yatusologa abafana bakuweetawo ne bakugeya mbo talina kalina katumuwaddeyo 5 addeyo okitegeera emitwalo 5 Kenzo bwate bwakozesa abayimbi bwayagala obbalaga nti nze nsinga nzoba Sebata yali mulogo oba yali ki ku nsigo nteri mulogo atali mulogo akula yaloga kubula bolwalira joyinzo batoli mulogo bwofuna sente abantu bagya kula abo bibola ngo kuloga obata ngo kuloga nawe ino kwerwanako obatoloze kati nze sinenya Sebata bwaba mulogo yerogo kweta so kuwangala bonna tebafudde bade bona yatakala basinga bafudde bawedde wakyaliwo baliwo okitegeera alwanyo okubeera waawo
asa ni nduga nawe werwana ko huyo tugamba osamira bamweyana ekikusamiza bamweyana nawe kwerwanako okitegera omuntu yena nga yerwanako nga ye nga tayingiridde bulamu bwa mulala nze simuyinaako obuzibu nono Kenzo yefula yamba abalala kumba abonoona bwe buzibu bayina tatayinga kumanyira bumanyizi bantu ate ayawula omuntu okwerwanako n'omuntu okumanyira disrespect byakubya aliene skin empipa laso nga amusaba respect abantu respect bagiteeka mumpi nakuba nga alinga mwana gwarodde ku TV omanyire banno Kenzo ye alina akamanyiro kangi ate abantu abanyarwanda bali so arrogant naddala aba western bo sewunya ye embeera zaabwe bali arrogant kali kwegamba Kenzo ali so lunatic ye muntu alina village kye nyingi mu ye oli badeka ngo oli so proud of what you are Kenzo ali proud n'ekyo kyali taita kyesuubira sente ndabo obukulu nayo mbinyo katemala tuzifune ngati fe tusatu sente ndabo obukulu mumera nyamalala nzeri wabanga musomesa namulabiranga we yakulira mu bwavu musomesa akusanga ne kabiti nevuga jimpe sangala simu najitwala yakulira museta gamba jaka kasimu ko nja kasuleri nokakweka taina kyaketaza na iPhone 14 ngatentwala amapesa oli musiru mbanga agazachi kati bantu bakulide mu stand kati Kenzo ali proud n'ekyalo kye kinje nnyo kyobola bakola bwati asa ni nduga tuyambo day osamire bulungi enyimba zoyimba tuzagane tolumba bantu bakulu bakusinga abo byasituliranga ebidongo be bamujjeyo olwaliro teyali baddenga yegomba kuyimba kadonga musenga saabo abawembe ekitiibwa ekitonotono kituufu shira kazibe kapo egenda kubeerawo mugwa kutano gwa mukaaga simanyi sirifani wakadongo kamu manyi fefe busi gotegeera kadongo kamu sirifani kazibe kapo bambi abantu bamulaze omukwano nange mwagala vaamu ayogera ebyamagezi oyo muyaye alina ekiwekola kyekimunjagaza naye mu bya music siri wakadongo kamu nnyo okuva Kafeero we yafa nze omuyimbi wakadongo kamu manyi omukafeero era osobola okunsanga n'ennyimba ze zonna basudde yali muyimbi ninze nyanyo Kafeero basudde yali mutontomi byanjawulo ekitontome nayo kigwa mu creative mu bya art ye poem basudde yali atontoma ng'atontoma naye nga bw'omubuuza ayimba ddoboozi kirolimanyi mukuyimba mulimu amaloboozi sima domi faso sima solo sima aluto tena base yali ayimba esibundi ddoboozi ki naye Kafeero nani waba awana buwanyi mukazi owulira olina kino Kafeero wakadongo kamu wano omukazi n'olya ng'okkiriza okitegedde nga awana buwanyi mukazi kati Kafeero yali muyimbi basudde yali mutontomi omutontomi yayogera ku biri baawo n'ebiriwo era kyobola bamwita nabbi naye yali mutontomi bulungi era bemba mukola MDD wabawo aba poem yali muntu wa poem yali atontoma naye mu kuyimba nze tondetera muntu mulala alina Kafeero omuntu omulala ayinza naye n'oluyimba lwa Sebatta lwenjagala olw'abapangisa simanya kuluka ennyumba ya Ndodi omusiru akubanja n'akuyita n'embwa Sebatta lwenjagala yeewuwe nyina nyingi eza Sebatta tebambi kati Sebatta yankubira Africa nze sizimanyi nze manyi olwo lwa Land Road n'empozi ne luno olwo yayimba simanya baseba abayina abakyala nze nabaawukanyeko nalwewuuba olwo wagirako olwo nduwulira mpozi n'omulago empulizaamu ate era kadongo kamu ali modanimu ye walukaga bantu bakoowu nayagala bakoowu nnyo yagenda nassamuka kati abafumbo bendanga muloji bebayise nti mujje mulabe kati ate kyali twagaza kussamuka version ka Kafeero mulimu ka Kafeero lizimu kangi yakakkana nakompozinga oluyimba nga baddala kati yoyo kadongo kamu omvulya kazibe kapo saamu wanyo budde zimazeemu n'amaanyi mundeke ekikulu yajjira mu style ya gundi Abdumulasi kati twamukomparinga nnyo ku Abdumulasi ye King Sahawe yajjira nga tumukomparinga nnyo ku radio ng'ate talenti ajira naye nga tugana naye radio asingako kati ne tubeera awo kati Katonda amuyamba oli n'afa kati n'abika eddibu omusajja ayimba King Saha nze nasimanyi nze nemba ne ssente nga nina ssente King Saha buli weekend banja nga ali awo anyimbiramu
kubanza nemba ne sente so akakuba freestyle ezo nze so atulanga munaku nga nina sente bwe basawa yakakadde njesiba sagala bino musima sifana nazina so batoyina muniro yambale ebintu sagala fana sifana nazina lokuba sina muntu lunenga mubbi nino okunyirira era ondabe nga ninamu wadde nze situlinga bagaganuga mugagoyina nini kizimbe kiringa atumulanga musibu funze wompeera kalineyo no banga nifaanana nga bagagge bati abeerumya bantama mugaga omuntu watanyirira omuntu tuguze tukimanyi nti okufa gye kuli neno olaba omuntu ng'alina ebyobugaga naye ng'atunulanga kapere omuntu atanyirira nga kamiliyoni kambe nga kibebe kulu esa kyekikulu kya bonna naye kinyirira naye kamiliyoni ate bannaayo teri kinyuma mu nsi nga lwasitanga mugagga gwe enviiri zinyuma nye banenga olina olina kasente naye nga tolina ogenda kola kyapati bwe naye famire y'abamayanja kiki kyagituukako bannange famire eri etunula bubi abantu abo lioba wadde obudde naye Katonda tagaba bibiri yabawa talenti n'ababbonyirira batunulanga bali abantu baluwa otunulya kamiliyoni namba emu gwensinga okukkiriza yansinga okuyimba mu Uganda wano nze yansingira ne kuddako kafeero Bobi Wine wakusatu awo King Saha najja ne radio naye kamiliyoni atunulanga bannanga atunulanga tali star wiza asobola okujja bwati n'ogamba yono muyimbi pakaso nokimanyi gwe n'okunya kino kyekyo kyekugattako kuba sitaabo lasitanyirira nze banyirira abanyirirawo abantu temubalimbanga kiringa nze kunga nti anodi olina akatwe katono ogutwe nina gunene nonga nina katono nze tonsudiyanga kungamba nti olega akatwe oba onvubye ngamba olega ogutwe kati tosudiya abantu musima abanyirira kati olubebe kula yogere bwosembeza kamiliyoni tyanyirira kamiliyoni yawiza alabika bulungi bambi katya yawulo okwambala ebyebbeeyi n'okulabika obulungi nesibula abatulaba abantu bange ab'ematugga mugende mu kimendaga muntu eggombe abatasobole nga wali wala mujje ku mule muwanga wiiki ejja mujje endaga muntu zammwe nira yazituleetedde zizanyiso gidibirira bali bagala tutambuza musima zisusse nga temuzituleetedde twazijjeeyo tugende weno ekololo masooli nze wano ngende masooli sibuliranga nayo nasoka kiwulirawo newandiza ku mabando ntwale masooli mama wange ali eri kuwawuda yedi mukadde nga musindika masooli ekisobola tosobola kibira munno nze nagenda ya mukazi wange ne banjinyima ng'ate bweri nawe omukyalo yabika omwagalo waliyo omusajja tayagala mukazi gwange esaawa eyo gwoba olina ewaka yabaawo kaba kaseera bw'anaavaawo nga nfuna gwenjagala baga ensemba kwoyo bamundogerako toka bwenfiira wano afuuka namwana taddamu kufuna mba nakagenda mu myezi egi ekyo kisinga okunnuma nga nfudde nga ndaba embu eri ku mukazi wange naye ate ekirala ebintu byonna by'oyina wadde embwa zigenda ddya mukazi wo buli gw'olina kalekera omukazi gw'olinamu abaana teri agenda kwagalira baana fenkana maama waabwe ab'enganda tebakusudiyanga baproducer naye agenda za osubi asobola okwagala omwana okwekana oguwe kati omukazi gw'olinamu abaana ne bwe bapanti yagisigaze tebakwatako kantu kubadukakika nga waliwo gye wazaala abaana teri asobola kwagala baana bo kwekana nnyabwe ebyo bwa mukazi era oba olina kaploti mulage weeyogeze mpola mpola egombe eyo naguzeeyo oyinza okutukira mu kkubo ebyeyi ne bikusooma ne pinikodi togikwekanga mukazi wo ge mazima sente banka zibbye ebintu byaffe nze mwana wange yafa ne bantambuza sima genda wantoni gye tulina miliyoni 10 n'ezi mbalabalamu okukola processing ngenda mmalawo 8 siinaamu wadde emitwalo 10 nabivaako buvi banka ne bibba sibula batulaba bane musibe bulungi mbagala nnyo ajesa muno gigange tubadde ne honorable Desendija egwaniza oba speaker sibaba meyamba bazana abumuwa meyamba bazisiyaga bo ba speaker abantu tobakyamya council yeronda director memo yaladdewo mu nsonga eno kubanga ate tutambuza bulungi nnyo tetujja kusuka wano akumata kumira mpeera
kuliga emisinde ejaki sibula mama si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV.